zino ibanga qualifiers. Yeah, 05 teams 5. Yes. Kuva game ngojeko Rwanda ye yategeka kuliko mutegesi. Ezasembayo zali mu gwanga lya Rwanda, Kenya yaziwangula. Ku mulundi guno Uganda fe twatese. Kenya yawangula eze Rwanda ono tugenda okugulawo naye. Tugenda okubanga tugulawo naye ngo of course mulimu amawanga amalala nga South Sudan, amawanga nga ne Rwanda mwenyini mwali ne Egypt naye agenda kubeera nga azanyirawo naye nga ekigenda okubanga kitamayitu amawanga ganatano gonna nga gasobola okubanga gajja agenda kubanga gasooka okusisinkana noza mayita akajja ekifu ku maaso agenda kubanga besooka okwesinkana buli omu abeere nga akwatamuko ku munne atozaze buli omu ze maaki 4 buli omu agenda zanya maaki 4 then kati bana malozanya maaki 4 wabeerewo abasinzika ababiri ojje mu Rwanda nga Rwanda taliko era kitegeeza Rwanda bw'aba yakulembedde wali kati nga tudda ku wokubiri n'owokusatu newabeera wakubiri nga tunyayo owokusatu nga owokusatu kati gwe jangozanye n'akulembedde Rwanda basenga yatulese tufunayo omulalawo by the way akyembadengeza okubanga netegereza kituufu era emipiira ebizannyo gyaffe gyonna ndowooza gikyali gyakusabira nnyo n'okwongera amawanga gonna by the way aga Africa East Africa Sekafa region biki tulina okubanga tukyongeramu ekintu kino government zino zennyini nazo zennyini zirina okubanga zongeramu club eri ebyemizannyo badde balina okukimanya ensi egenda ekyuka ensi egenda eva ku bintu byetwali tugimanyiddeko nti Simon ogenda kusikira ekibanja kya yiika 3 osooka okubeko omusiri gw'emmwanyi ate olaba bwabeeranga luli eri nokyokotekamu ebijanjalo ne kasooli ng'okyaliyina ogyetako okyalina olaba twabeeranga luli eri nga weetagisa okulima otusiri tw'emmwanyi bwe tuti otugulemu etakisi nga tuwafuyiika kati ate ku luno nga weetagisa okulima yiika 10 okufuna ku mmotoka okitegeera nti ewe ensi yavaawo kati tugenda tunulira ensi nga tugijja mu biro twali tugimanyidde omuti olina kulima nnyo kubanga tukyalina nnyo we tugenda kulima nnyawo ettaka oliraba lyafuuka akataka mu kaseera kano nga tukinawo ebintu bye tuyinza okugamba nti omwana asobola okuba nga atambuza mpiki za chess n'avaawo awo n'abeera ng'afuna ssente zotayinza nakubanga omanya nti omwana oyinza kwetagisa mutwala mu academy n'avaawo n'azannya omupiira oba oliawo n'akwatira n'ensi yonna flaga mu kaseera kano bw'otunulira empaka nga zino waliwo amawanga gatazze kuzannya amawanga nga Burundi tegalabiddwako tegazze mwanga nga Tanzania mwanga nga Djibouti tegazze buzi kwetaba mu mpaka zino tegeeza tukyalina gavumenti zino simanyi oba nga teweesiba ku bantu kola ebintu ebikuza abantu wabeerawo nga gavumenti ezimu azeebuuza kitugattako by the way tutagenda tufiibwa ki ensonga nkulu kati obeera anti kakati wano tuteekamu mmeka kati ogenda okuleeta zibateka nga tugenda funamu buntu bwe buti jasi naye ndowooza nti kiyizo ekyo kiba kyabajega omuntu yena kasobera ntona bategeera bya mizannyo tugeze gwe mukulu wa sagala gereza ku bode yonna naye tugeze gwe kikwatako omuntu wa federation yemu najja n'akuliramu ensonga n'omugamba nti kitugattako ki amangu awo gweyagala ofune answer eryawo eri ku source ndowooza oba oli mu kifo kikyamu ate n'ekifo oba tuyagaliza na muzannyo gwo twala ebisa ebisinga tulalawo mizannyo egyo gibeera gyakuzimbira tusobola okupakati walabye Queen's Cup nga tuzimbira World Cup wa 2026 olwo nga yefe aba ate abalina ne ku mulugube kuba ffe twagala mangu kati ffe tubalabina ebyawano okumpi nosobola osisinkana ensi negamba tugenda kugenda mu AFCON kafeke tukakkane yes katugende mu qualifiers tugenda kubana tuziteekamu maanyi fe amaanyi katugateeke mu World Cup kutujja okubanga tugendamu ebiseera ebisinga kyetagisaawo ebyo by'okusaddaaka n'okuteekawo ssente wabula ebiseera ebisinga tekibeera bubeezi mu federation nti kati FUFA esazeewo oba UNF esazeewo oluusi bibeeramu abakulembeze abali elected leaders kuba bamanyi balina obusobozi obusingira ddala obusobozi obusingira ddala bubeera mu nsawo na mu ngalo juzi twasooka tufuna munnabyamizannyo agenda mu parliament mu linnya lya Alan Sewanya netugamba weewaawo kati tuba tukyakubira ekyo mu ngalo kyetwali twagaliza embazi Kibuyaga n'atusuulira ne tusindikayo president wa federation yemu
oshegera in fact federation esinga amaanyi mu ggwanga oba ogerageranyeza ku federation zendala so olowoozamu nti abantu nga bwe baba batuuseeyo abeera bajja kusaka bulungi oshegera so kati nga Uganda ndowooza tusuubire birungi bagala kiba kisinga ne ku kino bawo ekyokugamba nti gundi ye kukutiriza ayita kwekukutiriza ku gundi oba oyagala okuyamba mu kyo nyina mukwano gwange yali n'omuntu omu gwakolagana naye namugamba libi agamuna toba yali iri okusponsoringa ekiroto kyange okoleki nega kali bananyini biroto bebali mbifo ebisalawo ate nga ezeze mpaka azimaze okubanga zijjibwa kakao wona ku lugenda kubeera lwaleero tugenda kubanga tugulawo na ggwanga lya Kenya saa zijja kubeera mbiri ezekiro wali ku Lugogo Indoor Stadium wano tugenda eggwanga ligenda bali Egypt right Egypt nga South Sudan ku saa 10 yes bagenda okubanga basooka watuna agenda okuva ku mpewo abonga muzanyo gumaze okubanga gujjibwako akawuwo tulina kubanga weeradde nti waliwo amawanga nga Senegal amawanga nga Nigeria mpozi ne Mali ne Cameroon bamaze okubanga bo beegata ku ggwanga lya Rwanda bo bakulifayinga amaze dda mukadde kano kubanga bayiseewo kati beegata ku ggwanga lya Rwanda fe tugenza okujja olunaku olwaleero nga twetagayo omuntu omu yekayeka bw'ati okwegata ku ggwanga lya Rwanda kitegeeza n'aba Uganda n'aba South Sudan n'aba ggwanga lya Egypt kyonna ekinaso okubanga kiba kitujja okubanga atugenda nakyo omuntu ajja kubeera omu at the end of the day ajja okubanga yeegatte nategeezaako nti tuli abataano tugenda kusooka okuzannya buli omu maaki zijja kubeera nnyanya kati bwe tunaavaawo atujja kubanga tuyingira kali ak'okusonsulamu anaabasinze okulabika obulungi ababiri bajja okubanga bavaawo bakwatagane kajja okubanga kasemberayo ddala wali kapadde okudde ntufuneko omu anagenda ne Rwanda abaddewo naye aliwo okutubugiriza abugiriza yategeka era bino alinga akola training matches embeera begeza okubanga etambula mpaka ezo eza zone 5 tournament Afro basket yo by the way bobo omugerageranyizaako oyo wabakyala yenkana ne AFCON era bobo tutwirobidde Afro basket w'abasajja naye yali Rwanda of course Rwanda banga emyaka oba gumu bebiri gitukubye emabega era ketubaddeko kenyininyini nti government okweyagaliza kuba tukiraba ebiseera ebisinga n'oba ogamba oba obidding obuteekateeka empaka zo tukimanyi yonna ebisinga bitambulira mikono gya government kati Rwanda gy'olaba eyategeesezebwa qualifiers bwe tugendamu olunaku olwaleero eyategeesa obwa 221 owabasajja mu kaseera kano no owabakyala 221 kakati ate n'ategeka Afro basket w'abasajja kakati ategese w'abakyala kitegeeza kakati waliwo amawanga agamu kulaba kutuuka ku level ng'eyo sina level bo tebalabamu kyamaanyi ndowooza lwogera ku Rwanda asponsoringa tiimu ennene mu Bulaaya biri namba kilabu ya Arsenal ne kilabu ya PSG era buli sama bwatuuka nga season ziwumuddemu abakulu bajja ne balambula ku Rwanda naye Rwanda balambula Kirian okitegeera ekintu ekyo Rwanda ezo tusinga ebyobulambuzi nawulira okuwulira nti agamu amazike bagajja n'endo bagatwala eri kati zaakayo kimane sikimanya ati tegaliyo sokole kati olwo kati kyebakola bateekawo embeera kakanaga atende watali menvu bakakasukira waliya menvu naye nga kyekyo tulina kubanga tweteeza simanyi oba atulabikira mu kifaananyi kyatufunirabwa naye endowooza ebiseera ebisinga atujja tandika okulaba bannabyamizannyo mu ggwanga lya Rwanda bw'otunula ne talent ekyamazima amawanga agasinga gano tubaali tugasingako ate lwiwona teeza nakubanga etuunyamu naye bw'aba akwata empaka zonna aziteeka ewu Rwanda mwana muto lwakwekuzaakuza olabye wodikapo mu ggwanga lya Kata Kata yabadde nno munange erina kaki ezo kizibu okutwewogesa Uganda biseera bya Amin yayamba nnyo ensi za Buwarabu ezo geziwa obuyambi ati mu biseera bya Amin omupiira wagulabye ogwazanyiddwa Uganda yabadde twali tuli mu kabyuda apo awo n'eggwanga lya Misiri naye gwagenza okuba nga guzikira byomu ng'alengedde akatimba ka munne
omulundi gwabadde gumugumu abalenzi basobola okubanga baka of course betwasuubira nti obaolyawo bajja okubanga batambulirako nnyo ensonga kwaliko omulenzi ogwayita Travis Mutyaba of course twamulabye omupiira nga yadde alekera ddala bulungi nnyo Ibrahim Juma twamulabye yabadde alekera ddala bulungi nnyo bavuddeko n'ensonga okulaba gooli yasobola okubanga yatandise olulumba yatandika okubanga enywa ku saidi ya Uganda nabyekoko n'omulenzi awo omulala Titus Sematimba naye yasobola okubanga abawo nabeera nga performinga bulungi nnyo bano bakolera ddala bulungi nnyo nyini ddala mu mpaka ziri eri eza CHAN Travis Mutyaba Titus Sematimba naye twamulaba basobola okubanga bavaayo ne ku mulundi guno nga tuli mu build ups nabeera nga bakolera ddala bulungi nnyo nga batunka neggwanga eryo erya Misiri kabadde kakwegezaagezamuko ne of course olowoozamuko nti senga kye baalaze bava ne babeera nga baddamu kubanga bakiraga mupiira gwe bagenda okubanga tugenda kuddamu okuzannya mukoneka Zambia awo kati of course bwe tunaavaawo tubeere nga tudda ku ggwanga erya tubeere nga tuyingira wali erya ati kuba tugenda yingira ngenda kuzomwezi zigenda 19 kati bwe tunaavaawo ne okuzannya Zambia tujja genda okugenda omupiira tugenda ozannyiramu Zambia tugenda mu Ismaila tugenda okubanga tuzanyira group B katuna agenda okuvaawo nga tumaze okubanga tushepinga otunuulira engeri gye twazannya mu Misiri twalabise bulungi just have to build on that tubeeko ne kyetukola ate kati eno tournament twagenda mu debut tournament yaffe netukwata kyakubiri so olowoozaamu nti ekyokukola kati tukimanyi under 20 ya setting up bars high kati teina kyetugamba teina kuka wansi wa kyakubiri ekisooka kwekyo inatwala kikopo tukitaba ekyekwate kyakubiri tusegeera kuba kyeyatumanyiiza mu kusooka yes tumanyi tiyo ate tugeze ono tujugera okuddamu okujjukiza abantu nti yatulemesa n'ekikopo kiri talinawo wano taliimu ekiraga nti abamanyi ababiri kati waliwo omu tulina olanazaabo bawinazi abaholding champions tebaliiwo mukadde kano kati yeffe bamanyi abatiibwa luli twali tugenda namu under 20 World Cup ekyatulemesa teyategekebwa olwa COVID kati emikisa gyodawe ate ekyasize n'okunsanyusa nti omutendesi Miyamiya yagamba wano wennyini buli tugenda wunayo ebirowoozo bikyeri mu under 20 World Cup kitegeeza olina kusooka kuwangula kakopo kano kati yekeje ekyokukiwangula yalabaga nekiyamala dde okubanga awangula wabanga ebirowoozo bimuli mu World Cup kitegeeza kyekikopo abeera nga kyalaba wano kano kahado yakabuka dda okay noza tusooke tubeere nga tuwumulamuko katini atugyewo obulawo nga bubiri kusiza ku producer wanaabeera teesetese tubeere nga tukomawo atuyingire Champions League agenda kubanga labwako olunaku olwaliro okusingira ddala Champions League ambadde nkulaga Champions League empiira egigenda okubanga gijja olunaku olwaliro okusingira ddala essira liri ku mupiira gwa kilabu ya Manchester City ng'ezanya kilabu ne bannange kilabu ya PSG waliwo wansi ne baddagamba ne manisere tujja kuba olaba tuluze nga tukola ddulo nga tuli ku foomu tunaba ku foomu mukaite bali ku foomu ne bakola ddulo begendereze obutaba ku foomu natwala baga omupiira ogenda beera wakati wa PSG ne kilabu ya Bayern Munich naye nga tunaba kujjamu okuba manyi wetugutaliga wetugenda kuguvaako waliwo omupiira wakati wa kilabu ya Tottenham Hotspur bagenda kyalira kilabu ya AC Milan Tottenham alina injuries ng'ogyeko kaliki yakuba Manchester City eri weekend bwe yazze mweno bamunaazizza mulamba nga Leicester mukuba goal zawadde nnya ku goal yabaddemu kati ate nga bw'otunuulira goal zonna ze bamukubye babadde bamupressinga n'asuula ne bamusabula alinamu injuries ekyamazima ziwerako ddala Hugo Lloris ate eryo ddibudde ne kuba nabadde ndaba Fraser Forster enkwata ye ey'emipiira agatali weeringi kusevingayo n'ogumu kati ogattako midfielder waabwe Bentancur mwogo yalwala season namba tagenda kudda Vs Bisuma kati agogo nanno makati ate ng'entabire esinga kubeera wakati amagalo gatona mugulu bwotaba na makati bwogenda eri ate Champions League tebiruwa Champions League tebiruwa nga zaweze ddataano asa kuba ennyo bakutaala ate oba okyakomawo second half bibeera bimaze okubanga bikubigira bwova kuwogo saga tubeere nga tugulwako nnyo omupiira gugenda kubeera gwa kilabu ya PSG mutendesi Christophe Gaultier
yavuddeyo ng'akwekereza ala Julian Nagelsmann n'agamba okusujja okakweka naye Kylian Mbappe ali fit okuzannya omupiira gwaffe simanyi bayabadde agezaako kutegeeza naye ng'era kituufu bamutaddemu mu squad. Yes, yakoze training n'agimalako bulungi nnyo olunaku lw'ejjo mu kaseera kano yabadde asubirwa oba oli awo kuzannyako second half wabula okusinza ku mawulire agava mu ggwanga ya Bufalansa yandibanga atandika omupiira ogwo abala abadde bagezeho okubanga balumya abannansi emitima oba bawagizi ba kilabu ya PSG ndowooza abadde Lionel Messi naye ebintu byo tebirikkirira bulungi yameze ogwamonako wano nga baba kuba 3 kwemu nti yalinamu chemistry naye omukulu agambye nti ajja kuba fit okuzanya ogwaleero simanyi oba bwagira ina gyawanaga Fitko deva gonko ba anno wangu wadone baje bakusabula ne gobetekera bwezo gamba ati kaome sijja kunywa cya inyagala nje rumuche misana kasafuri ne bakhalisitula byonna biyizo kubanga bibaddewo ne botunulira kilabu ya Bayern Munich ekyamazima strength yawe yonna noze eri makati ne wano mu ba full backs bayo yes engere gye overlappinga ne bagenda ne bagattako maaso ate botunulira nti maaso gaabwe bayina abazanyi nga bachupomoting bayina abazanyi nga bamula nti bano ba full backs emirimu gyabwe gibanguyira nti bwatuuka wali guuba kati botunulira wakati oinamu Kimichi oina Joshua Kimichi akasajja kwano kasanya ne wingi no mwatu kakuba bili etambula katenga kagituddemu oyinza n'okutya Joshua Kimichi kati oinawo obuno omulezi yava kwa Arsenal sai Gnabry waliwo za Gnabry mu wingi mulimu Leroy mu kiseera kino Gnabry yo yamusinza okulabika obulungi ku Bayern kukuteba goal ne assist noze jama omusiyala yekayika ekyamusiza ne jama omusiyala oinawo ono omulezi ayitibwa bamuyitaliyo ne Gweska naye ali masekati ya oinawo Alphonso Davies wali mu kasatu era tuyabuuza Sani atandika Davies atandika Gweska atandika bali yawo bangi naye kati Alphonso Davies avero mu kasatu najja n'agatta oba ku Seni ayiseeyo oba ono Gnabry then waliwo Sadio Mane ayizo okutagutandika naye nga yakomawo abadatu wali atweninga naye sinzira kumutendesa ayizo okutaba fit match fitness yeyinzo yekko kumulemesa ate era nga ne tumazimula naye mukadde kano badde bazanya boti yabadde yakakoma wote yagumazeeko kati naye tetumanyi oba anasobola okuguzanya oba taaguzanya ayizo obanga avudde muno akaguwa kakyali ku mulenzi ono Choupo-Moting agenda tunuze muno mu PSG yazanyirako emabega kawo gye buvuddeko ne mugamba services yazeetanga then kati ndowooza ekirala ekiringa blower eri Bayern Munich lwekuba nti Manuel Neuer ataliiwo naye yansoma bayangwa ne bafuna quick fix ne bamugula nga akatale ka January kanna bakugwako kati wali ate tumulabye yansoma goalkeeper mulungi oyo akwatira ddala saving a penalties ne shot stopping musajja wama kaneno za kijjana kuddayo eri kubana basajja nga badeiti Opamecano ba Benjamin Pava okudefending attacking line ya kilabu ya PSG ngeriko Lionel Messi ngeriko Kylian Mbappe ne Neymar Luza kijja kuba kinene nnyo ate ngeri ko n'abasajja abagezi obanga otudde kilabu ya PSG sengene floating abasatu izo okuzanya abasatu bana basatu kati ne kwesa full back sabo bayina akasajja ako kabaita Akafakimi ngakaza okusombera omupiira nga bayina ne makovera yagina kukomawo mukiriwe dikade badde mu kugireri then kati wano wali makati bayina mu abo bavitinya bayina mu bano ba Fabian Ruiz bayina chenzi bayita hugo ekitiki kitegeeza kubana abakulembedde wabaawo afunyemu enkenyera nga baleeta ekitike kitegeeza pace nti abakongeddemu pace so bano ba full backs bye bazunga ne bagenda mu maaso Kimichi alina emirimu mingi egyokukola nga namba 6 okuziba eddibwe wavudde either Alphonso Davies oba wavudde ono omusajja wa Man City aliyo kuloni banele kansero aliyo kuloni bwaba avudde Kimichi walina okuziba so emirimu gigenda kuba mingi nnyo makati awo. Hello, at what time is Champions League? Thanks, I'm Arosias here in Wakiso. Champions League yana pia kina kuzanyibwa ku sawa zigenda kubeera 5 zezimwe ezekiro. Hi, thanks
for giving us good sports. Sabiti Eric Mutungo Bin, I want to know how many injuries that are in Manchester United and when they are coming back. Great for me. All Manchester United fans. Great for great for me. Great. Great for me. All Manchester United fans. Now was injuries in the na hiya kiva mukasenge yi producer agamba yongera ke kigambo kibogo ekiti olabe kiva enjamani yeza enjama kusatu egereza nya 10 ajja kuzanya lwa hakuna tujja kuba tubikuleetera byonna ngabazanya Barcelona mu Europa wa okay katuberenga tukomaawo ndowooza tujja kubanga tutandikira wati anze disani kyeswa mbaine ne Simon Lumukityo Kiza atuberenga tukutera wano for today atujja kuba atenga to down